Kana akasoka ke kano ke kasoka. Owezeza meka lero? Soka tumalize kino. Ekimuli kiwedde. Oyagala kusula ko kisule. Kale tukole soko mpe birthday ya Darlene tusiyenga birthday ne Darlene. Yes. Olwalero Darlene Sandra Namato sawa kiryanga. Yazali kwa mako olwalero kachala kachasi. Omwana akole emikolo mu ggwanga muno. CEO Darlene bonna abalimu yabafufugaza. CEO Darlene Fancy brides, fancy. You know you get amanya ga maduka gabagole. Simuto kito kiyiga. Kati money. Darlene Fancy bridal. Kitegere. Omanye nti Morini ogimanyi, Lady Morini bambaza bagole. Darlene ogimanyi. Kati nga weroboza buki? Weroboza. Darlene Fancy bridal. Kakati waliwo na omukulu oyo. Naye yazalibwa olwalero bawa part omubwati. Bawa Patricia omuto omulungi omubwati yamulina yekka ikyewebale ndoza birthdays wedday leero mazali bwage musipi bunonga gwali guli bulala tukwagaliza amazali wa malu tweyanziza kicho oyagala omukama akikuwe kyenjagala bannayini namwe ebizibuzibu abanyina namba yange yesimu muntereke emitwala 5 ku simu kati n'ekirala nze kyenkusabira omwaka ogujja kuba guno gulabikanga kinzo obutasoboka ogujja okube Patricia ogendo bakwanjule omukube embaga tukumbe nina obukadde bwo bubiri kuba mufululizo we katyo osoka ko kimu hakati kukwanjula ninako kukwanjula ninako 5 go omwaka ogujja yesala yange joli omala kugamba nti nakuzo mwezi west Nampijja mperikira 28 August olimba teka ku sente patu patu chochulite ataweza kuwozilya kati kubukinga lunaku 28 ogwa kumeka anti kakutubukinga sina kuza booking ya lunaku ate booking wakaba booking yo lunaku oli mulwadde gwe wandika buwandiisi bbaluwa batwalire senga gye wakyala kale soko mpeno patu eyo nsonga